And we are not requesting or begging. We want officials from Ministry of Internal Affairs and Immigration not to apply the laws selectively. The Constitution of Uganda is very clear. To be a Ugandan, you must belong to the below-listed indigenous communities that existed in Uganda before 1926. Those include Baganda, Bacholi, Balango, Atesuts, and the rest. Even in Rwanda, we are included in that constitution. We are number 24. Unfortunately, these officials at the Ministry of Internal Affairs, when the interviewing candidates who happen to be Banyarwanda, the questionnaire changes. Because the constitution talks of an ethnic group, which are Banyarwanda. But when people go to apply for passports, they move from an ethnic group to a family. They will tell you, prove to us with the documents that your grandparents or parents existed in Uganda before 1926. It's practically impossible. Nobody in Uganda can produce such documents, inclusive the President of Uganda, the Vice President, the Speaker, the Chief Justice. Nobody can produce them. We are saying the same way you interview Baganda, Bacholi, Banyankore, it's the same way you should interview Banyarwanda. But because there is a country called Rwanda, and those officials always tend to think that citizens of Rwanda tend to come to Uganda and secure our passports. We told them this is what we have to do. Let's deploy the entire LOC system. If someone is applying for a passport, let him be recommended, certified from LOC1 up to LOC5, inclusive of the RDCs. And your people agreed. Unfortunately, these officials at the migration don't allow that. You get it? Another thing, senior citizens, everywhere we hail from, we have senior citizens that can really tell us Gashumba is the son of the late so and so. That's what we are not begging. We are saying they should not apply the law selectively. The issue of executive order. Now, before the executive order, the Constitution of Uganda says to be a Ugandan, you must belong to the below-listed indigenous communities, which I've mentioned. Then, and the 1962 Constitution it's very clear. Anyone who was in Uganda on the 8th of October, a day before independence, that person automatically became a citizen of Uganda. You get it? And the 1995 Constitution is also very clear that the day the 1995 Constitution commenced, anyone who was a Ugandan before continues to be a Ugandan. That's Article 9. That's what we are requesting. Unfortunately, those officials that need the immigration, they always do the opposite. Talk about the executive order. Yeah, we've had countless meetings with the President of Uganda, but the last meeting, he assured us that he's going to issue an executive order, which we know is coming. He assured us that all the submissions we sent to him, he wanted them re-verified again, and we agreed that what the meeting we had with the Solicitor General, the Attorney General's office, we agreed on what should be included in the executive order. Basically, to be treated equally. By fairness, Banyarwanda who are being denied national IDs and passports, even after 5 elections, they are allowed to vote. Can non-Ugandans participate in an election in Uganda? No. We don't need favors. We need to be treated fairly. Comedy. If we are here for comedy, simply get away. No, zino nsonga nkulu. Abantu bafaalamu bafudde nga badde basobola okugenda okujjanjabwa nga bamibwa passport. Abantu baffe balemeddwa okugenda okupakasa okufuna emirimu Middle East olwokuba tibalina ki passport. Abantu baffe abamu balina obusente bwabwe mu banka national ID zaabwe bazideactivating. Kati n'enkofuga eyogere mbufunira muwa. No. Kamba background. Mulire bannamawulire. Taata wange yafuna passport esooka 1974 ng'agenda Roma kulamaga. Mami wange oyo ali awo yafuna passport esooka 1978. Nze bw'ova ino ngamba tuli mu comedy it pisses me off. Kati executive order otandikirawo. Buuze kibuuzo. Ensonga ya executive order. Kakati kantandikire wali kyewabuuzizza. Ssemateeka wa Uganda aliwo. Agamba nti okubeera munna na Uganda, you must belong amawanga agasanga mu Uganda before 1926. Amawanga ago ge Baganda, be Bagisu, be Banyankole, Abateso n'Abanyarwanda mwe tuli namba 24. Kakati omutawaana we guva abakulu ba NIDA ne immigration ebibuuzo bye babuuza amawanga amalala si babuuza abaffe. Owaffe bagenda okusaba passport
nga bamugamba sorry bagenda okusaba national ID nga bamugamba leeta ebiwandiiko ebikakasa nti bazadde bo oba bajjajjaabo baali mu Uganda before 1926 mu Uganda muno teri muntu akisobola okuva ku president, vice president, speaker, prime minister. Abantu bokka abasobola okuleeta ebiwandiiko ebyo be baana b'olulyo olulangira olwa Buganda olwa Bunyolo olwa Busoga n'awalala. Owulira ffe tugamba nti ebibuuzo byemubuuza abamawanga amalala naffe mulina tukola kye tubuuza. Kati olw'okuba waliwo ensi gye bayita Rwanda nga bagamba bannansi ba Rwanda bajja mu Uganda bo ne bafuna ebiwandiiko byaffe ne tuproposinga nti omuntu yenna agenda okusaba passport aleete ebbaluwa okuva ku LC paka LC 5 ekakasa nti ono muki Munnayuganda naye RDC akakase ebyo byonna abantu baffe badde babikola ng'olumala obisomba ne biggwayo nga bagamba kati obireese kati gula obutuuze muki mu Uganda. Abantu abama passports ne national ID be bakyala single mothers abaana baakamala okusoma bagala ogenda okufuuka ba maid. Imagine omwana eyamala emakerero b'ekyambuga alina diguri emirimu giremye ayala agenda kupakasa egrupu emu. Kati waliwo grupu endala omwana n'afuna a fully paid for scholarship ng'agenda Germany oba Canada ne bamumma passport naye ng'omwana oyo taata we sergeant mu UPDF nga taata we musirikale. Kati waliwo keesi endala omuntu ng'agenda kujjanjabibwa nammibwa ki passport. Byebyo byokka sitwagala Abanyarwanda tebaagala nti babeere special favors. No, we need a level ground. That's it. Uncle Frank, n'ekibuuzo kimu. Waliwo abantu abaasaba edda ne bagamba bagende mu naturalization. Singa executive order n'ayita bagenda kuddamu buto okusaba oba. That's a nice one. Kakati kiri bwe kiti. Waliwo abantu ababeera desperate ng'agamba nange nyina ogenda okusoma nyina ogenda okukola n'agenda mu process y'okunaturalizinga. Ne bamuwa passport e Uganda. Naye okugimuwa nayo mbi kubanga bateeka gagamba nti olina emisango gyozza singa oguziza ne bakusiba omulamuzi agamba nti olumala omusiba ono adde mu nsi gye yakola kijeeva naye gwe bagamba okudda mu nsi gye yava azaalibwa kalungu azaalibwa kyamuliiwa. You get it. N'ebintu bina bye twasabye mu executive order biri bina. Ekisooka ekiri foundation tubeere treated ng'abantu abalala. Owulira batunule mu bantu abamibwa passports zibaweebwa. Ekyokubiri abawambwako national IDs ku border z'e Katuna n'ebitundu ebirala. Ekyokusatu abanira balina ekyo kye batandise ekipya bagenda bugenzi ku system ne balaba erinnya ly'ogwani Kayitale Peter eno kankuranga ne bakujja kuki nga tebakuyita buyinza na ku interview nga teteeka ligamba nti teri muntu mu gavumenti alina buyinza kujjako kiwandiiko kyonna okujjako ng'omaze okuyitibwa ne weedifendinga. Mwe muli bannamawulire mukimanyi nti ne bw'oba ossa omuntu ng'ensi eraba era otwalibwa mu kkooti n'okola ki ne weewozaako. Ffe kye tusaba kyekyo. Okay, this is very simple. We are saying it's very simple. It's very clear in Uganda. The constitution of Uganda, it's very clear. Nobody has powers to deactivate or to cancel your national ID unless you are hard. Meaning they have to call you so that they can hear your side of the story. Unfortunately, these officials are in the migration. What they do, they sit on their laptops, desktops. The moment they see your name, Kayitale Peter, Mutoni, Kaitesi, they just delete buttons without even calling you for an interview. And the law is very clear. You must be called and your side of the story must be heard. These are examples I'll give you. There is a lady, she came to our office. She has 20 million she had saved in her account. She wanted that money withdrawn. Unfortunately, her national ID, they deactivated it without hearing from her. You get it? So we are saying, if you are suspicious, invite this person, listen to him. You get it? Successfully, these officials have become the Supreme Court of Uganda. That's it. Thank you. Malaysia.